Nga 29 omwezi oguwedde, Saad Bangirana emyaka 14 yadduka ewaka oluvannyuma lwa mukulu we Saad Bangirana okumuyisaamu empi ng'amulanga kusiiwuuka mpisa. Wabula maama wagamba omwana ono yali yamanyira okugenda mu b'eŋŋanda z'e Namungoona nga balowooza nti ajja kudda nga wayiseewo akabanga. Nange nsuubira alayika nze gwe yadduka kuba neera nagezaako mukima gye yagenda wa anko waffe n'aŋŋamba nkutya. Kubanga bulijjo abadde bw'atambula n'agenda abadde agenda mu ba relatives, agenda wa brother we Namungoona, n'agenda ewa anko we Namungoona, owulidde. Naye nga kati simanyi gy'ali kubanga eyo yonna taliiyo. Omwana twasemba kumulaba nga 29 kubanga mami we yankubira ekiro ssaawa nga 3 n'aŋŋamba Saad musindike, yajja mu kisenge kyange n'ansiibula n'aŋŋamba ali mu kuddayo waka. Kati the following day when I called the mom to confirm oba yareachinze safely, mami we n'aŋŋamba Saad taliiyo. Kyokka nga wayise wiiki nnamba bano emitima gyatandika okubatundugga. Ngenda olaba nze nga mbala ennaku ne ŋŋamba yiye ono omwana muto emyaka 14 fine kale ne waba adduse ewaka olw'okuba yayombe ne mukulu we tasobola kumalayo nnaku zino zonna. Waliwo n'ekirowoozo nti omwana ono yalowooza nti bamuteze katego okumukuba kwekweka nga kati ziweze ennaku 18. Aba famile bagezezaako n'okulanga ku mikutu gy'abatutumufu ku social media naye nga buteerere ekibalese mu kutya. Of course ffenna tweraliikiridde. Simanyi kale nze nange mbirowooza n'enkoma. Tetumanyi oba mulamu, tetumanyi oba mufu kozi. Naye nga gye tusaba bw'aba gy'ali oba wabanga waliwo amulina amugamba akomewo ewaka waba waka, mwana muto yasobya akomewo. Saad jangu nze oba ondaba jangu njagala kuteesa naawe. Poliisi egamba nti Bangirana si yasoose okubula mu mbeera bw'eti wabula nga bakola ekisoboka okumuzuula. Era waliwo omwana omulala gwe tunoonya eyabulira Kawaala mu mbeera y'emu nti yava buvi waka olw'okuba yali alina kyatidde waka n'abula.